bw'oleeterawo obwasigireho babunyo mulamba na bbiya abishiki bahati nyo mundeke embi kyo mu nsawo. Time ekitagurru mu house ng'oyinamu munnange kyekiganda oli otya? ndi okay. Akayimba kalungi simanyi oba gwe okimanye yakayimba. Nange bwe baŋŋamba kuba kakuba nnyo eyo mu west. Kakuba nnyo bitundu ky'okusinga mu west yonna kuba ndi omu ku bayimbi abalinamu ku kumaanya eyo ewaffe. Tumenye ebitundu byeyo. Ntungamo kuba gye banzaala, Bukunjiri, Kanungu, Kihihi, Kabale, Kisoro, Isingiro, Kasese, Foti, Ibanda, Kamwenje. Amaanyi mangi bannange. Yes. Eyo west gye twogerako essaawa eno. Abantu ddala bakuwagira erudde eyo. Nnyo. Ne Christmas twalina Kajala Festival ewaka gye banzaala. Omanyi tekitera kulabika kusanga omuyimbi bamuwagira ewaka gy'ava. Naye twakola show ewaka Entungamo naye ekisaawe kyali kijjudde. Okay. Abantu kwaliko abayimbi abalala. Yes. Okay, that's amazing. Kati abantu soko bambulize kuba basoke bakunnyonnyoke bakutegeere onaani gwe tulina olunaku olwaleero. Yes, abantu abakutuleba BBS Telefina ndina n'abatanzi amazina nabanyeta Medotex Americana Kajara Boy. Ninduga Ntungamo niyo witu Kajara yewaka Rwashamire is my town. I'm happy to be here na Shamira kuba ndi aha BBS Telefina. Yeah. Nange nsanyusa okulaba kaakati amannya g'amatuufu gwani? Bampita America Mikidadi Mutamba. America Mikidadi Mutamba. Gemannya amatuufu agali ku ndagamuntu. Yes. Kati agakola ssente? Medotex Americana gegakola ssente. Kajara Boy. Medotex kivaawa? It is Medotex. Medotex. Yes. Medotex. Yeah. Kivaawa. How do you come up with that name? I was born in a Muslim family. Naye nga tulina uncle waffe omulala nga ye teyasiramuka. Kati nagamba erinnya lya Mikidadi lintawaanya. Nze nyamuyitanga Medadi. Kati erinnya n'alikyusa mu by'okusaaga okukakana nga aliwambye nga nfuuse Medadi. Yalina emyaka ng'emeka? Yali wa lugezigezi naye yali mukulu, yali myaka nga 5. Akyaliyo mulamu akuwulira yawummula bambi. Mukama amuwummuze mirembe. Kati from Medadi to Medotex. Yes. Yali musumbu abazadde banyamaza amanya gabasumbu. Kanti liri ali lya Kiwalabu Mikidadi. Kati nagamba nze mutumye Medadi. Yalimba erya Mikidadi olali mulema. Mama wange nanga neitira Daya atabona Daya. Alabika yali tayagala bya ddiini kuba yali si musiraamu. Ng'alaba bamutute nnyo mu busiraamu ate nga yayagala kisika ku kizzeeno. Kati gwe oli musiraamu? Yes. Tekikontana na music gwoli mukola, does it affect you in any way? Tewaba buzibu. Bino ebintu balemeteekamu lugezigezi Diana. Yana bino ebintu byansi. It is all about knowing God. Guno mulimu. As long as tokolera mbibi, as long as toyisa bubi bantu, kunoonya sente kunoonya kubaawo. Batugamba kunoonya riziki. Bwe mba nina talenti ya kuyimba, ndi mu kunoonya riziki wano. Sina gwenzibye, siwe mudde, seyisiza bubi. Baleme kwefuulanya abamanyi Katonda. Tulinde judgment ebeere ya musajja mukulu. Bazadde bo bakimanyi nti kino kikolera ddala. Naye in the beginning baali tebakisupportinga. Naye kati engeri ekiyinza kitambula nga balaba ofunye abawagizi, ofunye kasente, oguze kamotoka. Balaba motoka ovuga. Ogijje mu music. Yes. Ekitegeeza abantu ba West bakuwagiridde. Abantu batuwagidde, we thank them very much. Okay, so bwe twogera ku kyokuba nti otandika okuyimba watandika ddi? Natandika 2012. I'm celebrating 10 years. Wow. Yes. I'm celebrating 10 years. Era nina ne concert ko obligato. Abantu bo wiito bantu mwe muyije mu mpagire. Ogitadde Kampala? Yes. Lwaki ogitadde eri? Ate mugambye eri naliyo mu December. Anti eri yali Christmas. Abantu bayi balowooza ndowooza obadde kivulu kya Christmas. Yali concert. Kati Kampala ozze nayo bakuba omuziki. Yes, bulijjo mbadde nkolamu muno. Naye lwakubanga bw'obimanyi bintu bizibuzibu bo oli muyimbi wa region bintu byakufata nnyo. Kati tetwagala bya region bannaye mulekerawo okusaba bintu bya region. Omuntu ono kati afuse wa Uganda yonna n'okusingawo. Amina. Twongere okumuwagira. Si bwe kiri wamma. Ku internet okozesa mannya ki? Medotex Americana everywhere. Because YouTube Medotex. Naye wasigadde Facebook, Instagram, Twitter, Medotex Americana.
Does it affect you in any way okuba nti oli muyimbi wa region? Anti era lwakuba kino ekintu buli wengenda abantu nkibagamba wane Uganda twagaana okukkiriza n'okuwa abantu chance n'okutwala ekintu nga bwe kiri naye Uganda Oluganda is an official language bagaane bakkirize bw'okuba hit mu Luganda oba okubye eggwanga nzenna ennyimba ezisuka mu 5 nga they are hits in the region naye nga tezisala lya ntonde because ziri mu lulimi luli. Yes tufunamu ezimu zijanga surprise n'olanga kaguledi nga katinda atine nga kasaze nga bola bolimba lusobola okuva eri mu north nga baluimbye mu north because music has its own language naye Oluganda it is simple kuba lwe lulimi mu Uganda omuntu wasobola ogegenyamu ebigambo 5 kati kitu affecting naye tekirina buzibu as long as okola kwa fena tusobola kusuubula buwunga fena tusobola kukola hardware. Yes ate kiba better chovola akati osobola kumpa platform kuba nina ekyenjawulo. Yes at least I have something different nekirala kiba kirungi okukola kyosobola obulungi kuba olwiro Oluganda lwange si lulungi naye era wakiri oyogera segera naye bwenja kyengamba kakiba better omuntu n'okola ky'omanyi obulungi because I'm fluent in Luganda. That's why I respect Eddie Kenzo so much. Big respect my brother. Lwaki okyogedde ekyo? Anti ayimba Luganda n'alutunda ensi yonna. Singa yali mulala yani tuuse n'atandika okugegenya Oluzungu ate n'aluyimba bubi ate ne batakikiriza. It's good okukola ky'omanyi nga you're fluent in. Kubanza olunyankole bwe mba nduyimba manyi buli kigambo. N'ekigambo bwe kiba tekinyumye I can get a substitute of that one. Okay. Naye nsanga abaana mu studio eyo ng'omumanyi bamuyita Byamugisha ng'ali awo ali mu kuyimba Luganda ali mu kuyimba Luzungu aluyimba bubi ebintu tabitereeza n'ogamba onaafa kinensi banaye. Kale kati awo wenyini mu nnyimba z'olina tulondereyo koko oyinza tuwamu nga akapeera for now kayiwa ko oyinza tuwamu akapeera kuba luno olusose tululabye luno olusose okwongera okutangaza omuntu eyo yakatoyinga essaawa eno baluyita batya? Baluyita bakacakara. Ne lulungi nnyo kati tuweeyo akapeera k'oluyimba olulala mu z'olina. Oba nyimba eki nyimba nga nyingi yana ekyakuluma n'enkika n'ekinyabwoya kirinkayinka kiyita nkikyombijere ekyakuluma n'enkika n'ekinyabwoya kirinkayinka kiyita nkikyombijere ogwo omwana akayarenzya ebintu byonna eyo gye nkuyimbira sebo bbanga gyakuba region nga buli gy'olaga mu kabaala waliwo ebbaala bayitawo mu kinyabwoya eyo nga buli tawuni Lubaale Kabaale ekitegeeza bwe mba wakujja side ze yebbaala eri tuyinza tulefana tugenda embarra si kyekyo tugenda embarra kinyabwoya eri ntuŋŋamo kyeŋŋamba bafunangamu obubbaalabaala obwo obw'omu bikuubo nga bagamba ngenda mu kinyabwoya because of the song. Because of the song kyebalengamba nti olimba rovo tuwamu akapeera lwe bayita batya? Lwe bayita ekinyabwoya. Kale kale soko tuweyo olimba omwana ono olulala tusooke tulufune ate oluvannyuma ngenda kuwummulamu ate mbe nga nkomawo naye nkyabulina mu studio saagala osagaasagane tunyumye emboozi eno esooke eggweyo naawe ogiwulire kankomewo.